Njagala okwebaza bannange abantu abazze ne muwagira Allan Cruz. Omanyi TikTok yajja we twali mu lockdown TikTok yajja naye abantu bafunye obulamu ku TikTok. Abantu abamu abayinza okubanga yali ayagala kubeera media personality n'atafuna mukisa. Abamu bali bagala kubeera bayimiri batafuna mukisa. Nga platforms zino ezijja zicontrollingiddwa nnyo mainstream because up to now Facebook eri controlled by mainstream. Twitter eri controlled by mainstream. Ndowooza Instagram eyo yeri awo, Snapchat ekyagaanye. TikTok nejja ng'osobola okujja ng'oli fresh no penetrating ate bw'okisussaawo n'omalizanga ne ku Facebook ogiyingidde. Kuba waliwo abantu bangi nga TikTok nenga ne ku Facebook katusaazi no w'amaanyi. Twitter nayo nga nayo gyali w'amaanyi. So Allan Cruz yajja yali media personality ng'olwedde waali n'ate najja n'aleta character ya Maama Brighton ate nejja naye ku TikTok n'ekikuba bulungi n'okakanangeze ne ku mainstream. So nako olw'ejjo yakoze concert ye abantu napo yabadde nnungi ne share badde nnungi. So ndowooza sooka otuwe tulabeko katono nnyo ku kyabadde wa Maama Brighton. Obadde otesaki? Mulekerawo okugeya abaana nga temumanyi we bazaala basereebu. Mwadde mwogedde ku spice? Timwogeddeku. Sereebu superstar. Omuzaala gwe mulabe. Mujje. Omuzaala. Mujje. Oyogera ki? Muyimire wano bwe muti. Oyina n'amaanyi agatukuŋŋaanya. Mujje wano bwe muti. Yimirira wano. Abantu boogera temubamanyi. Baani betutamanyi betwogerako. Nasimuyisinze mukolako. Ate simumanyi. Ngenda babalira. Mbabalire 1 2 3 8. Muzibirize muri bakazi banaku. Temuzalanga ku serebu. Muzibirize. Anti muzibirize. Maama Brighton Eva. Muzibirize. Zibiriza. Kati satu. Temutunula. Tetusobola. Muri bakazi banaku muyina embuto zammwe ezisooka. Mudde muzibirize. Inakyenda kyempulidde. Muzibirize. Nange kidoto kivuddeko. Muzibiriza. Kale. 1 2 3 enter. Kodina. Era mazima. Era mazima. Mazima. Temusatuuka nnyo mukomye weno. Munjalire wano. Eno VIP ticket. Jangu atuule, mujje mutuule. Osiyo kyano maama. Ng'oneesimbyeko. Sole maama. Omuzaala. Mwete mukimanyi. Mwenyabo. Muba mukwata mudagaali amumuzungira ku baana b'abannamu. Balyota maama. Maama. Kyeno. Yeetule. Aliwo akubanja leero. Tewali adono bonna baasonye edda. Tuula mukwano. Owa. Ati maama. Bangambye nti wagenze n'olaba kitaawo. Nayiseeyo katono. Yakolera ki? Tewali nnyo naye. Naye ebyana byerabira. Ekyana kinywagala. Abayise atya maama wange. Soko mpe ebiri. Mubinayo olungi. Mpe ebiri. Leeta ebiri. Gwe genda olete juice. Aha. Gwe, jangu ojjemu wano gamba otusa ogira okukwatakwata ano mubigere. Temwagala kuyimbya yimbe. Kale, mwanguwe. Mwe, temwasamirira nnyo. Akatale bwe mbagamba nti era tena kunika eryasooka nga mwakana. Thank you so much, Spice Diana. You're welcome. That's my mother. Allan, mami soko Jim. Engalo za mami wa Allan ziriyo bana. Omanyi emikwano emirungi gye tuba najjo olumu kiva mu nkula gye bamukuzaamu. So mami wa Allan we bali kutuzaalira mwana atutawanyamu atusanyusa atunyumira byonna. We found a friend in him. So thank you so much mukuza bulungi nnyo. Mami bali kujja kuwagira Allan. This means a lot to him. Allan.
kale twagala okubaza n'okuwagira Allan Cruz BBS product